Which language do you understand? You understand it also? What about Uganda? At all Uganda. Then put your hand down and then you listen to that child. Teka asomo olw'obuyinza omusango ogenda okusomebwa okukwatako gw'ekiswaka Arafat, oli musajja mukulu, olina emyaka 19, oli musoga ly'eggwanga lyo, era oli muyizi, oli mutuuze w'Ebimuli Seero, Kagoma Sub-County mu disitulikiti y'e Wakiso. Musango okugambibwa okuvunaanibwa bwa kukozesa mutimbagano n'ojwagulajwagula omuntu oba n'onaabula omuntu mutimbagano. Wamenye etteeka 254 akawaayiro akasooka n'akokubiri mu mateeka ago agafuga ebimali kalimagezi, enkozesa y'ebimali kalimagezi. Kigambibwa nti gwe swagga Alfaati ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwe tulimu omwaka guno mu disitulikiti eno ewa Kiso, gwe ng'okozesa essimu ye ey'omu ngalo wasindika ebifaananyi ku mutimbagano gwe bayita TikTok ku lupapula lwo lwe bayita Fire King, era ng'olukozesa ng'owaayo n'ebirowoozo, ng'owaayo ekirowoozo ng'oyagala okwetaba mu bikolwa by'omukwano. Ng'owaayo ebirowoozo ng'oyagala okwetaba mu bikolwa eby'omukwano n'omukyala gwe bayita Maama Fina, oba eyeekazaako Namutebi Silivia, omukyala gweta Mafina era nga yeekazaako Namutebi Silivia, ate ng'ekikolwa kino kyangwemu era nga kinaavula omukyala. Have you understood the charge? Omusango ogutegedde? Kikyokwogerako okumanyi? Pardon? Nkimanyi naye kyembadde ekyo nakikola obutamanya era nga nsaba. You don't have. Okay. For you to plead to the charge, you don't have to explain. You just. Okukkiriza omusango tolina kunnyonnyola, olina tutegeeza butegeezi oba ogumanyi oba togumanyi. Ogumanyi oba togumanyi. Plea of guilty entered for accused. Kutimbibwa kulikolera kooti omusango gukkiriza. Your Honor, the brief facts are that on the 14th day of November 2024, at around 20 hours, obufunze bukakafu okugiko omusango guno kwe guno ennaku z'omwezi 14 omwezi guno omwaka guno, while Namutebi Silivia omukyalo amannya ago ag'obweru was on her phone, yali ku simu ye, she saw a video on social media or TikTok yalaba ebifaananyi where she saw the atimbagano bali ku simu ye. She saw the accused abusing her, insulting her while saying that he has ever had sexual intercourse with her. Era yalaba avunaanibwa nga amunyoomoola nga amujwagulajwangula ng'agamba nti yali abaddeko naye mu bikolwa eby'omukwano. To the extent that he fixed his finger inside her genitals. Era tino ng'alaga nga afumita obugalo mu bukyala. And that she tried and omukyalo oba mu bifo byebyama ng'alaga ng'ofumitayo obugalo. And that she praised him and cried out loudly. Praised him, cried out.
Praise. Praise him. Praise him loudly. Era nga omusuutasuuta ologera nnyo ng'omusuutasuuta nnyo omukyala nti ng'olaba mu kavidiyo kali omukyala akusuuta nnyo. The complainant came to know that he was using the TikTok known as Fire King. Avunaana yakizuula nti wali okozesa mutimbagano gwa TikTok gwe bayita Fire King. Hence, reporting the matter at Matuga police station. Era n'awaaba omusango poliisi e Matuga. Whereby the accused person was traced and arrested. Avunaanibwa yanoonyezebwa n'akwatibwa. And subsequently charged. Era ekyaddirira kumukwata n'agulwako With the offense of cyber harassment. n'agulwako omusango ogw'okujwangulajwangula omuntu apoliisi musinga. Your Honor, those are the brief facts. Obwo obujulizi mu bufunze obululiko omusango guno okukakasa omusango guno gwani. Are those facts correct and true? Okakafu obwo bwogerwa butuufu. Accused is convicted on his own plea of guilty, mitigation. Your Honor, the past criminal record of the convict is unknown. I shall pray that God regards him as a first-time offender. However, Your Honor, the offense that he is charged with is quite rampant. Your Honor, the offense that the accused committed tarnished the image of the complainant. Avunanibwa omusango asingisibwa omusango oguvunanibwa Your Honor, gwalinoona erinnya lyavunaani Your Honor, n'ekifaananyi kye. Your Honor, the complainant suffered both psychological and emotional distress as a result of the accused's actions. Avunaana musango guno yatulugunyizibwa ye ng'omuntu n'obwongo bwe. As the said offense tarnished. Nga omusango ogwo gwaddizibwa bwe gwayonoona ekifaananyi kye. More so, Your Honor, the premeditated mind of the convict in execution of this offense was quite high. Avunaanibwa musango guno ekigendererwa kimukuzza musango guno kyali kyawaggulu. Because Your Honor, he made the video and put it on social media. Yakola akatambi n'akateeka ku mutimbagano.
so that people can watch the same. Abantu bonna basobole okulaba ebyo. Your Honor, his action was quite disrespectful. Ebikolwa bye byali binyoomoola. And Your Honor, in the circumstances, I pray for a deterrent custodial sentence against the convict that will enable him to reform and also to set a precedent for the rest of the community. Omusomberamuzi nsaba abuna asiisibwa omusango aliwo ekibonerezo ekinamukyusa era nekisindika n'omubaka eri abantu abalala bandi akadde okuza omusango kannabundi. Allocators in mitigation of sentence. Ki kyoyagala okusaba kooti? Oba ki kyoyagala okugamba kooti? Atema kusalira kibonerezo musango bw'obukkiriza. Nembadde nsaba obw'omusango Justin nakikola mu butamanya nga kiyinza okumuva nakikola mu butamanya era mbadde nsaba bansonyiwe sigenda kuddamu bumu kukola kikola ng'ekyo bansonyiwe nakikola mu butamanya bansonyiwe bange. Bansonyiwe sigenda kuddamu kikola. You okay for me? Yes. You come to my chamber? Yes.
Ekibonerezo the convict is sentenced to serve a term of 24 months imprisonment. Omunaanibwa awerebwa ekibonerezo kya kusibwa emyezi 24 on the reasons that the convict is treated as a first offender with no ensonga ze zino nti avunaanibwa aba asingisibwa omusango atwalibwa ng'omulaza omusango he prays for leniency asabye okusaasirwa and does appear remorseful. era alabika nga mwetoowaze. However, the actions of the convict were premeditated. Thus, he did record a report with contents that insulted the modesty of the offender. Ebikolwa byasingisibwa omusango byali byamalirivu nnyo kubanga yakola akatambi With contents that insulted the modesty of the era offender. nga mulimu n'ebyo n'asengeka mu ebigambo ebinaabula obutonde bw'omukyala. The convict is a young man who can find content for his social media page elsewhere without having to insult other persons. Asingisibwa omusango omuvubuka muto asobola okukola emboozi mu nsonga endala nga tasizaamu muntu yenna oba nga talaabire mu muntu yenna kitiibwa kya muntu yenna. Persons such as the convict ought to stay out of society for purposes of reform. Hence, the Omuntu bw'atyo nga asingisibwa omusango yeetaaga okujja mu lukale n'ateekebwako ebbali oba ensonga y'okukyusa. we do have the right of appeal against the sentence and not the conviction. Tulina eddembe okujulira ku kibonerezo kino. Kasozi Hamisi Uganda ngefunana kale ne tata wa Fire King azanga tuva mu kooti kimuli biyitaata nga Fire King yomuyitooti Fire King mutabani wange y'omukulu naye message yentuusa ku Maama Fina ebyemu yokka ate nga neetonda naye maaso ge kuba bw'abanga mukyala muzadde nange muzadde mukulu munne nsaba ekintu kimu yadde bino ayongere okumusonyiwa era kuba nange mu muzadde wadde yakola ekintu nange nalaba nga kibi naye nsaba nfukamidde mu maaso ge nsaba amukenderezeeko ekibonerezo kirebekanga kikendeerako naye nga takoze ensobi kubanga akuba owuwa akuba awumba ate ffenna tuli bazadde ate nga Maama Fina ye muzadde wa ggwanga lyonna kati afune ekisa ekyo. Empisa z'omwana wange nsobola ozoogerako akatonotono naye nga ffe tuzaala omwana tozaala mutima tuzaala mubiri kati ebikolwa by'omwana oyo si byebyange naye kyandiize wano kumugoberera kati era message eno etuwa ku Maama Fina kituufu omwana bw'omukubamu olugo adduka n'agenda eri bw'atuuka ate akomawo yani ya maama kale kyensaba omwana we abadde n'empisa nga gwe kitaawe bwe bakubuuza nti omwana we abadde n'empisa omwana wange abadde n'empisa kuba bakyasoma kirala n'empisa kyavudde ku kati ndowooza gurupu oba ne bagenda ku masomero bafuna gurupu asoma buki asoma senior kali agenda mu senior form abadde agenda mu senior form wakati abawedikola myaka 28 bato banno bagamba ki kakati ne bazadde banno wakati kirabika gwe walunda obubi saalunda bubi naye batabanyi baffe bonna mbagamba ekintu kimu baleme kwetaba mu bintu
ebitabakwatako ennyo oba okugoberera ekintu ekitali mu makulu nga kino owange kyatuuseeko olwaleero abato bonna omuzadde bwagamba nti kino kireke kituufu ogire ki okireke sebo emeseji yange y'omwana omugamba ki omwana owange mwenyini omusibe Arafati kwegamba Arafati mugumya agume ebbanga ebamuwadde Maama Fina wana batunuddemu n'amukenderezaako kinaaba kikoze bulungi olamuzi ya Amusibye si Maama Fina mulamuzi ya amuwadde kibonezo kijamo kyakoze si Maama Fina ojja kwerabira ogenda ati wa Maama Fina nakoma mu kooti kati era akatambi kano nze nakalaba olunaku lumu ne mukubira essimu nti okoze kibi nnyo ddala wamukola ki nga amaze okumukubira omaze okukalaba ne mugamba jangu ewange nfa ku ssomero jangu awaka ne wayitawo ennaku ezo n'atuuka kati wano ebajja basooka ne bakwata nsi twagala mwana nange nengamba kati omwana bwawulira amaze okunkwata agenda akola ki okudduka kati nange nengamba maama we kuuza omwana andeetera emmere ku poliisi n'aleeta emmere ne mubawa kuba nange mmanyi nga yakola kiki kikyamu bamubambira isimaswaka mubeera luddawa lomoli swaba lumuli ate muli basoga kiki muli basoga muli babenga tuli basoga kale endogera yange neeyo 19 nze n'emyaka 45 omwana wo wa muntu ngweddala omwana wange n'omulinga kwafaananiza era kale tusobola akoba ndi ti wange kuba yakola kino tiwegaana mwana kuba akoze ekibi kuba ife tuzaala buzaale twata ku nsi obadde obeera naye omwana w'omukuzizza oba wamulekera maama we omwana oyo yamala yavaako ewange ajja kwebudaadaabwe yabaire asomera ekiseera ekisinga ngaowange aiddamu okumukaki mukawuumulo awo ndowooza awo wagire nga agemagana ne gurupu paka ku ekiri kimutuuse bwabwe aye nongera kusaba nga nze omuzaire nsabe abaana bona abakali okwetaba mu bintu oti n'ebyo bateetabamu kuba obuzibu buli emberi iwe okikola ng'oli kuwalampa omuntu aye nga toyiri kijakola ki ukwirako so mbasaba busabe bateetaba mu bintu bifaana oti n'ebyo owange byatuuseeko olwaleero omwana ye abadde aga abazadde bamuwa eddembe lingi nnyo nti mwe mwamukuza obubi singa mwali mwamukangavvula mu buto webale ino kumbuuza kibuuzo ekyo omwana bw'akoba atyo ati ife twamukangavvula ife baba tulwanagana n'abaana maama yaseesa era nze baba enkuba omwana alumukenda kuliti nga tayira waka maama amukuba olunaku luti yamala yayita ku mubiri yatyama kitegeeza ki nti maama amukuba amala yali amusaba emmere nze baba mbanka alina obusungu omwana oyo atereere so omwana abaliwa bazadde banno bawa magezi ki abazadde banange mbakola nti abalina abaana abali mu myaka gyo abaana b'emyaka 19 2 paka ku 3 abaana balina bazadde banange balina abaana emyaka 15 kujja mberi bana bakootira abaana bateetaba mu gurupu era bino ebya TikTok ebyayida bateetabamu nga bavumirira ebikolwa ebitabagemagana bulungi bazadde banange kyembasaba kyonka kubaze no wange olwa ekyatuuseeku nkiboine obadde okisuubira ku kye yakola so mbaire nkisuubira okusinziira zena bwena kibona kyankosa omutima naawe kyakukosa mbaire nkisuubira kibaze nena kibona kyankosa ki omutima osigadde oli gwe mwami ani nze mwami Swaga Isima omwana yani omwana ya Arafat yani Swaga kankusabire ebirungi omukulu nkulabye mu kooti oli otuwa ekitiibwa amanya gwani amanya bampita Katende Ayi oba Museveni nkulaba okusookera ddala
nsanyukidde eky'omulamuzi wa kkooti ekibonerezo kyawadde omwana omulenzi ovuiki omulenzi ansanyusiza ekintu eki tamalidde kkooti budde naye teyeemalidde ku lwayo naye ebikolwa ebyo tubivumirira okusookera ddala kuba kati tulaba abantu abakulu ab'ebitiibwa omuntu naddala ku mukulembeze w'eggwanga n'atandika okuvoola n'amukuba ku ttooyi akola atya abavubuka bakubiriza mufune ebyokukola otherwise bino tetuli mu nsi z'abazungu wadde emitimbagano jajja naye si bikolwa birungi kuba kati oli omukyala Maama Fina mukyala muzadde ayina abako ayina emikwano ayina abaana mudda kujja n'omuhoozi mutandika okukola buli kye mwagala bannaye abavubuka mbakubiriza ebintu ebyo tubirekera naye ndi muvubuka sijjagaana naye essimu tuzikozesa bulungi mwebale nnyo ab'amawulire mwebalire ddala okay kyekyo nno kye kibadde wano ku kkooti Matugga Magistrates Court omwana omulenzi Arafaati bamusalidde emyaka gye 2 gy'emyezi 24 naye nga bamugamba asobola okujulira musango gwe gutambudde naawe alowooza okukola bw'otyo bino bye bivaamu mweraba